omwami ono waliwo agambibwa okuba omufere abadde akolera mu biwandiiko bye. Ono dokita yasoma naye wabaddewo yeeyita dokita ng'akolera mu mpapula ze, n'asaba emirimu mu Amerika, n'asaba emirimu mu bitongole bya Ministry of Health, yeeyita dokita. Kaakati abatannagiraba musobola okugendayo ne mugiraba, abagirabye nammwe kati kye tuliko mukitegera bulungi nnyo. Waali atubulira ebintu bino byatandika bitya. Dokita nsaba weeyanjule. Faruku neyanziza okunkyazaako wano. Amanya n'eddoboozi nze Semanda Innocent nga ndi Dr. Omutendeke, medical doctor. Essaawa eno nga ndi gwandiise epidemiologist, omuntu anyonyereza ku ndwadde ezibaluseewo zewandiise mu luzungu outbreaks. Nga nkola ne Ministry y'ebyobulamu essaawa eno. Kutwaliza wamu. Banna tugitandikire wakati. Ebintu bino byajja bitya? Tusookera gye wasomera. Wasomera wa? Ebiwandiiko bitambula bitya? Then tulyoke tuyingire mu ono yakuyingiramu atya. Identity bagita identity theft, stolen identity. Wasomera wa? So ndi musajja yazaalibwa wansi wano e Mukono. Era wenkulidde era Mukono awo nasomera primary, naye bwenvaayo nkujjayo mangu nenkuleeta mu secondary awali ebipapula omwami ono by'atandikiddeko okutwala. Mu mwaka gwa 2003 na joininga Kyambogo College gye nasomera O ne A level. Ojatwongera ku ddoboozi. Mu mwaka gwa 2003 na joininga S1 Kyambogo College gye nasomera S1 paka S4. Mwaka S4 nagikola mu 2006, S4 yali nkalubumoko naye nafuna obubonero bwange 17. Era bw'otunuulya empapula zange n'ez'omukulu oli ojalaba. Nenvaawo nenzirayo Kyambogo College mu mwaka gwa 2007 ne 2008 nensoma senior 5 ne senior 6. So emyaka 6 gyonna nali Kyambogo College. Nasoma bulungi nnyo era singa oba okebedde mu archives n'okugenda ku Google oyinza okusanga erinnya lyange nafulumira mu mpapula z'amawulire ate era nenfuluma erinnya lyange ng'omuntu eyafuna government sponsorship ogende Makerere University okola medicine and surgery. Bakiri 2009 kubanga senior 6 nagituula 2008 2009 nengenda Makerere nensoma emyaka gyange 5. Ng'osoma ki? Medicine and surgery okufuuka doctor. Myaka 5. Makerere empapula ezirina bulungi nnyo nange nina certified copies. Omanyi bw'omala osoma boddayo funa copies walina certifyinga. Nzirina certified copies. Of course ziri buli kifo kyenkoleddemu buli omu alina copy ezo. Myaka 5 bw'oba omaze degree ewaffe esooka degree ya medicine and surgery olina okukola omwaka mulamba gye bayita internship. Internship is technically omwaka gwo ogusooka okukola nga doctor naye oba tonnaba funa kye bayita full license. Bakuwa kye bayita partial registration n'osobola practicinga then noddayo n'okola omwaka ogwo mulamba internship government yekugaba Ministry of Health. Omwaka ogwo banga Bambale regional referral international 2014 2015 nenjikolerayo era mu records gyabwe gye ziri era bwe nali Mbale nga nkola internship cohort eyo nze yali president waayo. Yes, era I have a whole cohort of people abasobola okutestifying ne bagamba nti oyo ali mukama waffe agendi. Mwaka mulamba nenvaayo nenkomawo e Kampala. Kati nkomawo e Kampala mu mwaka gwa 2015. Season eyo eba yakunoonya mirimu. Oteeka empapula buli w'osobodde, buli advert gy'olaba oteekayo empapula, osulayo ekipapula okutwaliza wamu. Kati empapula zo zituuka zitya okubulira mu z'abalala omukisa gw'omulala n'atandika okugukozesa? Kati nakomawo okuva e Mbale mu September wa 2015. Naye paati eno gye sinnamanya bulungi, how did he reach out, yantuukirira atya?
either nalaba ka advert oba si kyo yafuna contact yange nankubira okusinziira bwe yayogera bwe twamulaba bwe yali nga HMM kutte yantuukirira yankubira essimu naŋŋamba nti ku ddwaliro erimu lye bayita Kabowa Health Center lyaliwo by the way naye kati lyaggalawo naŋŋamba beetaaga dokita naŋŋamba nsindike busindisi empapula zange ebintu bino byenjogerako nange nali sibijjukira naye mu kumusanga n'atubuulira story eyo kubanga nga bamubuuziza ebibuuzo n'atandika okwogera amazima of course yasooka n'alimba yabijja ku ssomero waliwo yabimuguza Makerere ne eventually n'atubuulira story entuufu story eyo bwe tumanyira nti ntuufu bwaŋŋamba nti eriyo omulimu mu Kabowa Health Center ndi kunoonya mirimu nsudde ebipapula tewaliwo esaabiteeka IHK wonna kitegeera kyeyansaba nakola application yagamba bugambi wereza ebipapula kati ku email zange namaze olaba story bwe yali wennembiwandiika empapula byonna nembyatachingako bye nalina O level of course manyi oba osaba mirimu batandikira ku O level O level A level ebya university that time nalina ne registration ku council ku Uganda Medical and Dental Practitioners Council olwompeereddwa olukusa kutandika practicing nga doctor. Okay. Omwami ono nembimuweereza waita olunaku lumu nanziramu ku email naŋŋamba ebipapula bye tubifunye naye tubyetegereza nga mubulamu ekipapula kimu gye bayita annual practicing license. Annual practicing license. Annual practicing license eno yakkiriza omusawo buli mwezi buli mwaka olina renewinga dokita yenna buli mwaka alina okufuna license empya. Yes. Bw'aginsaba ne mugamba nasooka ne mugamba ngenda kuddayo ku kanso ngifuna. Abikusabanga nannyini ddwaliro liri. Era nga yeeyita Dr. Samuel Alfred Terietu bwe yeeyita. Kugenda empola Semanga. Kabowa gamba alina eddwaliro e Kabowa. Yes. Ye Dr. Samuel Alfred Terietu. Agamba ayagala certificate. Ngamba mpereze ebipapula byo waliwo omulimu twetaaga dokita mbimuweereza naye nga kubulako gye bayita APL akantu ako ngakuliriza nnyo kubanga maaso awo ojja mmanya lwaki kaali kakulu APL eyo annual practicing license bwe nemmala nengenda ku kanso netugamba era kanso kino esobola nakyo kiverifying omwaka ogusooka tukozesa gye bayita certificate of registration naye tokozesa license eyo edabolinga registration edabolinga nga license. Nembimuweereza ne mugamba yewe bwe kanso bwe ŋŋambye bwetyo naŋŋamba yo kiri fine tujja kuddira mu nnaku aga 2 ogwo mwezi gwali gwa 10 naye nze tewayita na weeks 2 nga nafunye dda omulimu ewalala nga before bingi byampa omulimu ne IHK yampa omulimu wadde nafuna emirimu mingi neŋŋenda ewalala. Omwami ono Terietu saddamu muwuliza n'olwokuba nti ofunye mulimu ate gwe biri okitegeera nembyerabira omulekedde documents nziweereza naye ng'olwokuba nsuubira nti ddwaliro ttuufu tosuubira nti eri agenda kukozesa empapula kubanga wangi we nali nzitadde okiraba kale fast forward emyaka giyita naye takuddira tanzirira mbyerabira completely cause era mbijjukidde tumaze musisinkana emyaka giyita nga ebiseera ebisinga ngenda olaba erinnya lyange ndiraba mu bifo ebirala nga dokita kitegeera naye sinza agamba nti erinnya ndirinako monopole bantu bangi basobola okuba bebasemanda Innocent ate basobola okuba nga basoma obusawo amazima omulundi ogusooka oddiraba saakitwala nga kikulu era sijjukira naye kyenjukira kyali kimu nti nalabako era erabika yali conference workshop bwetyo nendaba Dr. Semanda Innocent ng'avudde mu side za Northern Uganda saafaayo mu mwaka olwo tuli mwaka nga 2017 tugenda mu 18 awo kati naye nze obuzibu we bwava mu mwaka nga tugenda mu 2020 nagenda ku kanso ofuna license yange
council okurenewinga nawe yali second time okurenewinga license ngendo gifuna mba ngiteeka mu envelope wenti ngendo laba nga license yaki ya muntu mulala nga erinnya lyerimu license number yange ne qualification zange ziraga nti namala Makerere mu 2014 zange naye nga kuliko ekifaananyi eky'omuntu omulala nenjizaayo ku reception nembagamba nti kyekano waliwo ensobi olw'ensonga kyekyoka kyokka ekyali kikyuse omuntu yenna yenna olowooza aba akoze era kituufu nga njizaayo nga wayita ebbanga nzirayo omwezi nga gumu nga license yange teri ready naye bwe nzirayo waliwo omwami gwe neebuuzako ne mugamba lwaki license yange teri ready naŋŋamba nti baazudde nga balabika waliwo omuntu omulala ayagala okukozesa ki ebipapula byange afune license abakanso bwe bagamba omuntu omu mu kanso yaŋŋamba kati bwe nfuna info eyo nenzirayo nempandiikirawo kanso email naye ngendo otuuka nga kanso actually naye nsaba registration yange yasookera ddala mu 2015 ng'eginsaba ekakase nti yenze era nga baali baŋŋamba ndeete ne original copies n'addayo ku kanso ne originals ezo ne copies nazibaweza mu email naye nenzirayo ne hard copies nenzirayo n'akatabo akalaga nti Makerere mu 2015 waliwo graduate omu gwe bayita Semanda Innocent era akatabo ako nkyakalina bwe nzirayo newayita ebbanga kanso neŋŋamba nenzirayo funa license yange nenjifuna amazima naye nembawandiika nembasaba nembagamba nti bana sikitegedde kikigenda mu maaso wano wabaawo obuzibu mumbulire of course kanso teyanziramu oba osanga bali bakyakola kunyonyereza kwabwe simanyi naye bwe tumuvinga forward 2021 saafuna buzibu nagenda ofuna license yange nagifuna talina buzibu 2021 naye mu 2022 ng'omuntu yenna bwona agamba nti Farouk kanteekeko erinnya lyange mu Google ndabe ki ekivaayo mu 2022 bwe nteeka erinnya lyange before that kankuzeeyo kemabega 2021 oyo covid yajja ne bagaba emirimu gy'abantu abali mu field yange ba public health specialist naddala obuguddewo omwami ono Samuel Terietu kati nkiyiga nti yali genze yali mu myaka emabegaawo ng'akozesa empapula zange yafuna omukisa n'addayo n'asoma yafuna ka scholarship WHO nemuteekamu ssente n'agenda e Zambia n'asoma kati kituufu aleke Zambia yagenda naye oba empapula ze entuufu ez'Ezambia eba si ntuufu ssekakasa kubanga bw'ozitunulamu zifana teziwa maanyi naye evidence eraga nti alabika ayinza okuba yasoma bw'ogenda online osanga empapula nnyingi omanyi ffe tuli mu research kati tugambe ngenze nenyonyereza obulwadde kati nga buno bwa mpox obuliwo bwe nkomawo nina owandiika report eyo nkozesa data oyo nsobola okupublishinga paper kati naye yalina empapula zya publishinga ziringa 3 waliwo n'emu efulumye guno omwaka online kweziri nga kuliko erinnya lyange n'amannya ag'abantu abalala n'ebiraga nti bava Zambia naye nga siriiko so obuyinza okuba bwe bujulizi obukakasa nti actually Zambia yagenda n'asoma naye nga Semanda Innocent ng'akozesa mpapula zange olwo alinayite Terietu amuvuddemu olwo afuuse Semanda Innocent kati omuntu ono yasooka ku agizaata yaani omutuufu amazima gali nti sijja kulima nti manyi omutuufu yaani kubanga bwe namuwuliriza emboozi ye tekwatagana ye atugamba nti azaalibwa Nyombi Ken saidi ze Kayunga awo naye ngera omuntu naddala omuntu asomyeko eriyo ebintu by'owulira nga tebikwatagana olw'ensonga nze nkuze siwulyangayo nga muntu nga ye Ken ng'erinnya lye likomaawo Ken at least wano e Uganda bayinza okuba gye bali ebweru eyo naye si wano ewaffe tuliggwayo Kenneth si ebiseera ebisinga Kennedy kitegera naye si Ken teritera kukomaawo naye Nyombi Ken nze ani munange nyinza okuba erinnya ly'omuntu ndi scrutinize nze nnyo naye nga
so yagamba Nyombi Ken bwazaalibwa mu story ye agamba nti yazaalibwa mu famire nga baavu bwe yatuuka otuula P7 school fees zamutawanya nnyo ogwo omwaka agenda otuuka ofuna school fees otuula P7 nga bamaze registeringa Nedmaster n'amugamba mbu essomero yalyogera sirijjukira amazima n'amugamba nti tetukyasobola kuregisteringa naye waliwo omuntu eyaregisterinze bamuyise Sandy Eddie nja kukeberamu awo either Sandy Eddie oba Sandy Fred nyinza okuba njogedde ekyamu nayinza okuba Sandy Fred mbu yamaze registeringa naye ate tagenda tuulira wano namugamba yingira awo kati olwo n'afuuka Sandy era erinnya n'alikozesa okumala paka bwe yatuuka okufuuka Terry P7 agamba yazaalibwa ye Nyombi Ken mbu n'atuuka okutuula P7 n'afuuka Sandy n'afuuka Eddie Sandy oba Sandy Fred erimu kweri aganda akolera mu Eddie waffe Eddie Sandy kisoboka alina emyaka emeka omwami ono agamba wa myaka 38 naye bwe mulaba nze ndaba 45 agisusa okay bw'ava mu Eddie Sandy addamu ayingira atya onani Alfred Terry to Samuel awo nange awo gwe nange nja kuba nkulimbi simanyi Alfred namulabyeko naye nga complaining Alfred omutuufu oba naye musawo emabegaawo NBS bwefulumya story esooka omwami oyo Alfred nakola atya n'alaba erinnya lye nga waliwo omuntu agamba nti nga lifeaturinze mu story bwe lifeaturinga n'agamba wano waliwo obuzibu n'anyoonya nnyo mu saako ze ez'abasawo awo naye n'atuuka afuna ennamba yange bw'agifuna omanyi oba otrending omuntu kyangu nnyo okufuna abakumanyi n'afuna abamanyi n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti alabika yazudde nti omwami oyo n'erinnya lyakozesa n'agamba nti yasoma ebya laabu si kituufu kubanga story gye yasooka okwogera agamba mbu yasoma laabu naye amazima ga Katonda sikiwa nti omwami oyo yasoma laabu olw'ensonga n'obwomubuuza ebintu ebiri technical mu laabu talina n'ekimu ky'amanyi nze ndowooza mu bbanga lyamaze ng'afera kubanga kiri kyolina omumanya kiriwo kiti Faluuku sinze gwasoose ofera sinze n'erinnya eryo nze nkakasa nti lyoli omwami olw'ensonga bw'okebera ku lisiti z'abasawo abaasoma laabu abawandiisiddwa mu ggwanga lino eriyo Sam Teryetu ogu omuyeka taliyo mulala ate nze nno jjukira nti bwansaba epapula biri mu 2015 yali teyeeyita na walaabu yali yeeyita Dr. Samuel Alfred Teryetu nga si walaabu nga teyeeyita walaabu nga yeeyita Dr. already bannaki kati ava atya mu Teryetu ayingira mu Dr. Innocent Semanda gwe kati olwamaze okufuna ebipapula byange muwogo omwaka gwennyini agamba yagenda ku Nassa Road ng'omuntu yenna kye yandikoze n'akyusaamu ebifaananyi ate yamukyusizaamu ebifaananyi naye mugezi muzibu ebifaananyi otalinga byange byennyini newateekawo feesi eyagala okufaanana eyooli naye ng'ekyange kinnyini takijjeewo gojja ziraba empapula bwe nazikulaga yakyusaamu kati waliwo ekifaananyi nga ndi mu senior 6 nga nyambadde ettaayi nalina ne one of pen feesi naine nga gyeyagigaziyaamu n'agiwanvuyaamu naye nga yenze mwennyininyini ekifaananyi ekyo ekisigaddewo naye kuva awo talina n'ekirala kyeyakyusa otuuka ddi okutegeera nti wano waliwo ekikyamu kakati waliwo ankoleramu kati mbadde nkunyumiza era kankuzeeyo bwe ntuuka mu 2022 ntadde erinnya lyange mu Google ngenda olengera ebintu bingi ebiraga nti eriyo Semanda omulala naye obukakafu sinnafuna bumala naye wenfunira obuzibu waliwe wano ku intaneti okwo kwabaddeko video bagijjeeko naye nina kopi yaayo ne transcript nja bikulaga kubanga nze we namanya emabega wali mu 2020 netandika okuŋŋaanya empapula zange evidence yenna gwe nsobola okufuna ofuna okwekengera netandika okufuna evidence eyo omwami ono baali bamu interviewinga
naye bwe yagamba ng'ani amuinterview waliko omukyalo muzungu ng'ava mu University ya British Columbia ye mufere nga abalaze nnyo nga bwe yasoma ebintu bingi nnyo naye mu bintu byayogera byaleeta obuzibu era nze byandeetera okugamba nti waliwo obuzibu. Yagamba nti bwe yava mu secondary teyajogera secondary ki ate ne vidiyo n'ekifaananyi kye tekiriiko, naye agamba bwe yava mu secondary n'agenda e Makerere mu mwaka gwa 2009. Kati Farouk, ekintu kino oyinza okuba okimanyi, kyangu nnyo okugenda ku university n'ograduatinga n'abantu b'otatandika nabo. Ne graduatinga mu 2015 naye nga mulimu abantu abatandika mu 2008 2007 nga bafuna zi retake oba dead years. Naye omwami ono agamba nti yagende Makerere mu 2009 awaliwo obuzibu kubanga abantu b'otandise nabo tobeerabira. 2009 Makerere University eyadmittinga Semanda Innocent omu ku course ya medicines and surgery. Only one person. Nze nzeka. Era mu kirasi eyo nenjibamu emyaka 5 bwomu. Awo bwentandikira omumanya nti actually naye agamba nti yali mu kirasi naawe. Yes. Agamba nti yali mu kirasi eyo. Oba jjukira nze neegaana oluvannyuma ennyo agamba nze simumanyi ebintu ng'ebyo. Of course oluvannyuma yamala n'ayogera amazima naye yasooka kwegaana nga bw'atamumanyi tandabangako. Makerere egamba ffe tulina Innocent omu Semanda bwe kiri n'omufere agamba nze yaliwo naawe ogamba nze yaliwo. Mu interview ye yagamba yagende Makerere mwogo omwaka nze awo wentandikira okugamba nti waliwo ekikyamu nno baba mu kusooka nali ndowooza oli agenda bwagazi kufuna license ku council naye ye enkola ye yali abbye n'empapula zange za university ng'olondowooza za university zokka sinnazuula nti neza secondary zonna azibbi. Era nenfuna obujulizi obwo nempandikira council omulundi ogwokubiri nembaga bannange nina obuzibu omusajja wuuno. Tugende mpola University of British Columbia ng'agenda kukola biki omukulu yali bali bamuinterviewinga ku biki? Yalabika yali alina masters degree gy'agenda okukola. Kitegeera ng'agenda gikozesa ki? Era akomewa jjanjabe mmwe Farouk n'agenda mu bazungu n'akola interview. Naye simanyi oba yagenda naye nga bamuinterviewinga nga yalina okugenda. Kubanze ka video ke nalabyeko kweyo story ya gye mwakoze ku NBS nga omukazi amugamba tetulabangako muntu nga omugezi nga gwe kitegeeza yali successful. Interview eraga yali successful kati kyesinakakasa oba yagenda British Columbia naye video ate video ye yali black teyalaga kifaananyi kye. Tugende maaso kati ate mbadde nkyakuzayo mabega mu 2011 covid ng'agudde bagaba emirimu mingi era mbandi mu group yange n'abantu bennasoma nabo nga ndaba abantu batandika okuncongratulatinga congratulations Dr. Semanda wafunye omulimu kumbe era epapula eyo nakyo nja kikulaga oba yali KCCA yagabira abantu emirimu okulwanisa covid mu Kampala era Semanda Innocent yali katalinze era abantu bannange bwe baŋŋamba nti badokita bannange baŋŋamba congratulations bagamba bayibawo oyo si yenze ate nkakasa mufere. Of course twakitwala bwe tutyo ne tukivaako n'emboozi teyeeyongerayo kusukkaawo naye nga ani amuwadde omulimu yali KCCA nemuwa omulimu gyalaba empapula ezo nga bamuwadde omulimu Samuel Terietu alwanise covid mu Kampala ng'afuna mmeka omukulu awo siyinza kulimba simanyi. Dokita ono bamugonnomolako ogufo nga agenda oyo 2021 mu 2022 lwenteekamu erinnya n'enzuula 2 nendaba ne vidiyo eri then mu 2 kati nze olwo sinnafuna bujulizi bwonna nga nokumumanya simanyi bwafaanana. Jjukira ebifaananyi tebyeraga bulungi yafubye nnyo okweka face mu myaka gyonna kubanga era bwe nagendanga ku Google ng'ekifaananyi kijja kyange n'ebifaananyi by'abasemanda abalala naye ng'ekikyo tekinnajja. Ekifaananyi kye kitandika okujja mu 2023 olwo afunye omulimu omulala mu 2022 afunye omulimu ne ministry olwo bamusindisa eyumbe ey'ebyobulamu bamuwa omulimu bamuwa n'agenda eyumbe akolenga Gwandise regional epidemiologist
omuntu abanga akulira okunoonyerezera ku ndwadde ezo eziguddewo mukitegedde zivuddewa zitambudde zitya Yumbe district naye ng'akulira regional number ng'abeera ku gye bayindise regional referral hospital yeyo gye nalaba nga bamuwa million 14 kisoboka 14 million kisoboka contract eyo sinagiraba nze nalabye nga kuliko million 14 ne bamusuubiza n'omusuubiza nti wonaakola obulungi tujja kwongera 14 million per month n'alumba eyumbe agenda eyumbe otyo nejjukira wali ng'afunye empapula zange mu 2015 yafuna omulimu Adjumani hospital omwami ono yali mugezi nze bwendowooza emyaka ffe we twafulumira mu ssomero abasawo badokita tetwali bangi nnyo ebiseera ebyo nga nze Simanda Innocent okuŋŋamba nti ontwala mu West Nile nga si kyekintu ekyangu ng'ekampala ekyaliyo emirimu nkitegeera ye ng'alumba kitegeera era nfunye sitole mu nnyingi mu badokita abavuddeeyo abaŋŋamba nti omusajja yakolanga ebintu nabo ne beewuunya nga balaba talina kyamanyi ng'asiiba mu n'okulongoosa bukosi yali tekumanyi naye ng'abeera awo bamuyigirize biki nga beewuunya mbulumu pressure yamusukkako gw'olaba oyo omwami olumu eno sitole nfuna bu pressure yamusukkako nga bamunyigizaamu balanze omunyonyerezaako mbu ne yeerwaza yeezirisa alina ku woodi n'agweri ne bamutwala mu ddwaliro mujjanjaba naye bamutwala mu ddwaliro kimbu South Africa mukyala we ng'abagamba mbu bamutwala South Africa n'abalayo emyaka egi 2 pressure yamala kuba nnyingi nnyo ku district nga bagamba oluwa n'akomawo naye ate bw'akomawo kyeka bali balina information gye bafunye ku ye n'abula n'ataddayo naye nga bintu bino bw'obimanyi nammwe mwennyini aba district mumanya ntumadde mukozesa omuntu omukyamu ate okutandika okinyonyerezaako muyinza obutayagala nnyo kubanga nammwe kibakuba kitegeera kati simanyi oba district yakinyonyereza oba nedda awo n'adduka n'abulawo n'avaayo okusinga ku sitole Yumbe adde Adjumani mbu yatuula interview n'agufuna musajja mugezigezi naye nze kyemmanyi musasuzi bw'abanga aliwo opportunity weeri teekamu kubanga abamanyi mwoga ajjawera ateekamu kyonna ekisobola otyo entambula ze olwo ava Adjumani nga yakulira era yali bamutadde nga dokita mu ddwaliro ekkulu mu district eyo si yali omukulu naye nga yali omu ku badokita abali mu ddwaliro eyo n'akolera nno ddala myaka gyawera kubanga alayika gyava n'agenda e Zambia n'akomawo kati olwo nze simanyi Cleveland yagitandika ddi naye mu mwaka ogwo gwa 2022 mu kunoonyereza ebintu bingi kwa nasiba ku internet nga buli wenda berinnya wemanyi nti siyenze nkebera nengenda ku LinkedIn nendabako accounts nyingi nga waliwo emu eraga nti akolera Kabowa nga waliwo endala eraga nti akolera Simaya Cleveland Specialist Clinic awo Cleveland eyo nengikwata naye nga simanyi waweeri naye lumu mba mpita eyo okasanga ati nenengera eddwaliro Cleveland Specialist Clinic njuka nali mu motoka no religious Cleveland Specialist Clinic bweri neŋŋamba alina mukyala wange mmotoka ne mugamba eddwaliro eri omusajja oli gwe nkunyumizaako gwe ndowooza nti abba identity yange bwakolera naye kiki kye nalina okukola naye sirina busobozi kubanga era mu 2022 amazima gali nti nagezaako genda ku poliisi nina omuntu wange looya namugambako naŋŋamba era byonna binatandika na poliisi nga bwe nagenda ku poliisi amazima poliisi saayambibwa nnyo nga bandaga olina okgenda wano olina okgenda wali beetaaga ssente zino zeesaalina neŋŋamba owa kasita talina kyandiiridde katugende mu maaso 2023 omwaka oguwedde mbange kati omanyi ku kanso nga bwe mbagambye buli mwaka tufuna license empya naye omwaka guno kanso yali ekyusiza system luli twagenda nga physically noweewandiisa kati nga system bagikyusiza ebintu byonna tubiteeka online license yono downloading naye mba ndi awo nga nfuna notification ku simu yange
nga bandaga mu mwezi nno gwa kutaano nga bandaga waliwo omuntu agezaako kufuna license okuva mu account yange ya online era nezo email nzirina ngendo nendoginga in nendownloadinga license owezanga license yani ejja yono omwami ngera kuliko license number yange n'amanya gange ne qualification esooka olunali nkyasoma sinamala masters yange nedda nali ngimaliriza naye nga sinagiregisteringa ngindulengera kuliko alinako qualifications endala 2 zesimanyi tegera kulaga nti alina masters endala mu epidemiology alina training okuva mu hospice Uganda nga byonna ebyo si byange era nenkola kyekimu nengenda online nenkebera listi z'abadokita abaliko ndaba oba tuli babiri wabaddewo mistake ngera listi z'abadokita abali registered mu ggwanga muno eriyo Semanda Innocent omu nenkebera nosobola okukebera namwe mwennyini musobola okukebera nonkebera registration number nga ye yange naye nga qualification nga nennini eriko yange naye nga wansi kuliko qualification endala ezitali zange naye nga akafaananyi kange tekaliiko nakoli tekaliiko nga fena tekaliiko naye nga bw'oprintinga license eyo ejja yange singa otunulira clip ya NBS eyasooka balina omuntu mu technology yali agezaako kuanalyzinga license eno yaconcludinga nti license eyo nkyamu naye si nkyamu license eyo nagidownloadinga kuva ku system mu account yange nno yennyini ate nga account ekikonsa nali nsobola okuloginga in ekitegeeza nti oli yayita hackinze omanyi haka bwa hackinga system asooka kuloginga out nze kye nalowooza nti yalina help from somebody. Yes, yalina omuntu amuyamba nga agenda mu system yange from the back door na downloading ne system yali design nti bwo downloading a license nfuna notification nanyina account nengenda ku cancel ne bagana nawe waliwo obuzibu owa IT kale ne banyamba biki system eventually bagitereza era system bwotukayo yange kati nobogenda online nokebera erinnya eryange erijja of course rijja nekifaananyi kyange kijja ne qualification zoli bazijjamu biri meka naye already ye system agiyingidde kati already omulimu gwalina guno ku ministry teetaga na kuba na license ya buli mwaka kubanga teetaga kuba nnyo doctor afunye omulimu ekitegeera yali asobola okubaawo ne waba tarenewinze license kyeŋŋamba naye obuzibu nze kale bwendabamu buli nti omuntu yenna mu ggwanga bwe baba bakuwadde omulimu si mu ggwanga lino mu nsi yonna bakubuuza empapula zi original ziriwa omwami ono talina mpapula ziri original talina teyageza nako genda kunnassa bamukolereyo duplicate zi original oba yakwata zizo kuba ezo zaali original kyenkugamba nedda namuwa ezange naye omanyi original paper zifaanana bulala singa olabako transcript eya university eddala ya Makerere yanjawulo ku copy omuntu n'aba agisikaninza n'engikuweereza wako details ezibeera emabega bintu bingi by'oba tolina teyageza nako so bamuwa batya emirimu gino gyonna nga talazeeyo original copies kyebuuza ekintu ekyo kyebuuzeemu kituufu nti abantu bagaba emirimu nange nali mbaddeko boss Samuel abaana ne bajja ne mbawo emirimu kasaba nga ayisa interview amazima nesifa nnyo ne mugamba kimuleeta license tugende maaso naye talaba nnyo sekisoboka ekyo kiri excusable naye kisinziira level ki bw'oba olifuna omulimu level eyo tape level wabaawo kiwandiise vetting naye oba bakikoze background check twandiise background check teyakolebwa mu kulaba okwange kubanga singa yakolebwa bandizudde gaps nyingi ekisooka olina oleeta zetuyita certified copies okuva ku university okuva ku ssomero gye wasomera secondary zonna on a level neza university process eyo teri obvious ogendayo n'original copies kati bwana doctor wayita Kyambogo primary ye yayitawa primary ye Kyambogo yayitayo teyayitayo yalaga ki omwami of course empapula zira ne mukayana yagambanga nti yagenda Kyambogo college naye bwe bamala omunyiga ennyo nga bamubuuza ebibuuzo yakkiriza nti yasoma ne senior photo yagisoma yakoma mu P7 yawo onkitegere naye ayingira atyo obusawo eyo story teyagimpa bw'aba yagibawa aba investigator saaliwo
simanya ayingira atyo obusawo oba yatandikanga kirina mu ddwaliro n'alaba bwe bakola n'agamba omanyi okuggyako omusaayi obusaayi okukebera malaria n'abiyiga osanga kati wano ng'omutambulirako primary yalaga mwafuna obubonero bwe bumu because omuntu okutambulira mu identity yo kitegeeza points zewafuna zeyafuna erinnya lyokozesa gemanya gakozesa ekyambuga oba wayitawo ku mwaka gwe gumu ekitegeera ebibye byali bitya. Of course primary qualification tezitera nnyo kuba relevant ng'osaba mulimu so sizirabanga nakonga abasinga tebasa naye A level gwe kyomanyi nti buli kye nnina ku kyange nga bonaabiraba kyalina paka ku masters ne Makerere nasula mu hall bagiyita Nkuruma hall wali ku Nkuruma yes 4 years nengende Mulago Mugalowe hall era bye bimu n'emyaka gyalina gyegyange omwami oyo gyegimu ne birthday eri ku mpapula ezo zonna ye birthday yange kyekisinga okwewuunyisa 1st January naye ate nga nze ndi wa 28 March kirengera ID teyagifuna ID teyagifuna mu mpapula zinamuweza temwalimu ID naye alabika yagezaako teebereza n'akyusa mu byakyusa kuba nennini namba yakyusa naye muno n'akyusamu leeta emu namba emu nga waliwo nina 2 yalinawo 4 naye ebisigadde bye bimu omanyi naye era details ezo bw'abanga yali ayingidde system yali asobola zifuna n'afuna kubanga kati bwe yali afuna license oba yalina help ateekeddwa okuba yali asobola okufuna nti ku biwandiiko bye byonna bisoma mannya mufaanagana nini namba kati ID eno yemukuba munira yatuuka teyatuuka bw'okebera munira erinnya eririyo ya Samuel Alfred Teryetu omanyi ID eyo national ID unique identifiers ziriko 2 si nini yokka waliwo endala eraga era gye bayita kaadi namba eyo bwe baba baginyonyereza kaadi namba kulaga ate era erinnya ettuufu erya ID eyo teyagikyusa yamulema teyakiteeka sikiwa nti yakirowoozaako gwe obadde okimanyi nti esobola okunayo okulaga nti nange mbadde sikimanyi nange nali sikimanyi era ogendo bagiteekamu eraga Samuel Teryetu kati ku national ID ebiseera ebyo yali akyakozesa lya Samuel Teryetu kitegeeza munira teyayitayo munira teyagenda yayitera nassa yagenda munassa era ku bintu bingi nnyo ebibadde bikyamutawaanyamu kyova olaba nkugamba nti neewuunya omwami oyo ne national ID si ntuufu ekiba kitegeeza nti oba talina national ID ntuufu tasobola kubanga abadde ne gundi bagiyita batya NSSF ntuufu era nze neekakasa nti omwami oyo bw'ogenda n'onyonyereza NSSF aba abadde amufuna NSSF wamufuna mu linnya lya Samuel Teryetu n'ekyewuunyeeko kirowoozeemunko nze Semanda Innocent ngenza okufuna omulimu naye bakama bange ne basalawo NSSF muteeka ku linnya lya muntu mulala bakikola batya ekyo ate nga ne Teryetu si ye Teryetu kitegeera naye bo bakkiriza batyo ne bagamba kale tukkiriza katuteeke mu Teryetu naye kye yakola mu mwaka gwa 2018 yakola affidavit eyo n'akyusa erinnya era ne bamuteeka ne mu gazeti n'akyuka erinnya n'afuukira ddala officially Semanda Innocent yagenda mu kooti neyejjako erinnya erya Teryetu eritali lirye kuba ate yagamba ye Edisendi ate ne Edisendi sirirye ate ye Kimu ye Ken Nyombi naye tukakasa oba lirye tetumanyi wano n'alayira n'ava muki Teryetu n'ayingira Dr. Innocent 2018 awo watandika ofuuka obuzibu obunene atya olw'ensonga nti ne kanso ey'abasawo Uganda Medical era ogwo omwaka gwaddayo abasabe license bo baŋŋamba nti ogwo omwaka gwayingira system yaabwe 2018 naye nga bw'okibalamu kisoboka jjukira 2015 wetufuna certificate esooka 2016 eyo certificate gye tukozesa 2017 alabika yagisavayivinga nga tafunye license mpya ayinza okuba n'akola naye 2018 bayinza okuba bamuteekako operation bamusaba license olwo n'adda mu kansa
naye okimanyi nti mu kanso ba Ssemanda Innocent fembi twasasulanga ne batuwanga layisinsi twasasulanga ne batuwa layisinsi naye nga batuwa layisinsi egi buli omu ng'eriko ekifaananyi kye nga gwe kikyo kwekiri bwe ŋŋenda n'enfuna eyange nga bampa eyange oli naye bwagenda nano neyiye nga bamuwa eyiye naye nga yeemu layisinsi yeemu nga mwenna muli mu field mukola buli omu ng'akola otyo ng'ajjanjaba nina n'omusango ennalabye omwami oyo ng'awa ripooti ng'akyali Adjumani waliwo abantu baba basiba basiba naye nga ripooti gye batambuliddeko ye yagikola etya nga omanyi omuntu bw'afuna accident oba omuntu bw'afa basaba dokita akole ripooti ebiseera ebisinga dokita oyo yandibadde ku level gye tuyita pathologist naye batono mu ggwanga ate omuntu bw'afiira ekalangala pathologist ng'ali Kampala banatambuza omulambo dokita aliwo yakikolako nawa ripooti eri basic ate ne poliisi erina fomati yaayo wansi ng'oteekako erinnya Ssemanda Innocent dokita yawa ripooti ng'agamba nti ripooti eyo nagirabye details zonna sizina naye kyemmanyi waliwo akyekawa baali bafudde oba babiri ng'awa ripooti engeri gye baali bafuddemu na bikina kye neebuuza omusango ng'ogwo guba gulina okuddibwamu oba nedda kirowoozeemu kubanga baba bakusibye nga ripooti yagikola mufere kikola kiti ekyo zino ripooti ezitambulira ku mirambo kati omwami ono ebintu byakoze bingi va ku kuba nti abadde alongoosa abantu kubanga gye bali n'abafudde bangi ajjanjabye abantu ate nze kambabulire abafudde bayinza n'okuba abazibu okusanga naye eddagala lino lyetugabira abantu kyobola tugamba miradozi wet ne bwe mba nga saabisoma tebereza dozi zabaddeawo abantu abadde alongoosa n'olongoosa abadde alongooseza ddala omwami abadde alongooseza ddala ngetaba mu vidiyo omwo nti mulimu omukyala gwe yalongoosa eyo ebyenda munda biri bitya naye abadde alongoosa omwami yali nannyini ddwaliro ery'ekabowa bw'alaba vidiyo eyo nankubira kubanga mu ntambula zange ne mu kujjanjaba abantu kyewuunyisa omwami yo nali mujjanjabyeko ono yennyini so ono mwennyini eyali nannyini ddwaliro nga nkubiranga nga Dr. Ssemanda nalabye sitole yo naye kankubuulire omwami oyo mufere nze namulinako ate nze neewuunyiza okulaba nti ye Ssemanda Innocent nze namulinako naye nga yeeyitanga Teryetu ne mugamba ye nategedde erinnya lye nga namukozesa mu ddwaliro bayita Kabowa naye nga ali responsible kubanga ye ono mwami ye si musawo w'abantu musawo wa bisolo naye nga yali yatandika eddwaliro kubanga naawe mwennyini osobola otandika eddwaliro nga proprietor naye ng'oli yalwaninga day to day business okutegeera naye nga yali wa laabu naye omwami ono nga nti omwami ono ekyamuleetera okuggalawo eddwaliro ng'ajja ku ddwaliro lye n'asanga nga Samuel Teryetu ono gw'olaba ali kuggyamu mbuto z'abakyala ali kukola ebintu ebitagwa mu area y'abalaabu amadagala agawandi jjukira bwe yakolerayo nga nze bwe nkugambye yeeyitanga Dr. Samuel Alfred Teryetu kati nkyeka mukama we bw'atabangawo nga ye alinnya amayinja nga yafuuka dokita n'akola ebintu bingi omwami ono agamba nti era ekyamuleetera okuggalawo eddwaliro kuba baafaawo abantu nga babiri mu bbanga eriddiringana ng'omwami ono yali obikola ng'alongoosa abantu nga oba byali byakuggyamu mbuto ng'aggyamu embuto z'abantu ono nannyini ddwaliro n'agamba nze kino nkitadde siringedde obukoosi abalwadde kwegamba bye yakolanga byali bingi ebitasaana Ministry of Education yo kuba abasinga babadde bamanyi nti oba ya penetrating system ya Ministry of Education n'atandikira eyo omuzannyo yo Ministry of Education egamba ki essaawa eno bw'okirowoozaamu Ministry of Education ate yo eba terina buzibu kubanga yo mu system yaayo erinamu omu yekka nze nzekka kanso yokka ya penetrating yawokawokka we wali obuzibu obukosi n'emirimu gyafunye mu Adjumani wano ku ministry n'emirala egyo abo wali obuzibu kubanga system ezo zandibadde ne ze tuyita checkpoints nagamba okay
omaze okukola interview katuwa empapula ze ziri original oba tonnakola tuwa empapula ze ziri original webanga ezo checks and balances tebazikola awe are penetrating us